Akayimba ka shake table k'amaanyi wakawuliddeko. Shake table. Shake table, shake table, shake table. Munajere yakayimba. Muki. Owafa Abudumulasi nga ali ne munu shake table. Tolakuyangako. Sauza nyi mukayimba kayimba shake table. Shake table. Kyesima nze nakitegedde ti shake table. Kyesima yayimba shake table. Owa yakitegeera. Shake table. Hey, it is shake table. Shake table. Shake table, shake table, shake table. Nyenya meza zo tubasobola. Shake table. Shake table, shake table, shake tables. Muli bakujjukiza. Idea yali yange ne buli omu yawandika party ye. Era Abudu mwagala nnyo. Olaba nga artist tulina ekintu. Buli omu alina engeri gy'akola mu music we. Oba tomanyi omulala akola atya. Ne Abudu namutwala mu studio kye nali nsuubira kye nafuna. Yawandikiraawo ate si bya mukaka. Najja kye nali nsuubira kye nnyini. So that is a real artist, a real artist. Omanyi mbono n'okuwandika kuzibu. Abasinga mubawandika. Ate yamunoonya naawe ensi yange. Oli legend. Ate bwe neewaana mumala mu nvuba. Ansigale nga seewaana. Ne waliwo kye nalabye abantu baagala content. Buli muyimbi alanze nga alina content talanze nnyo. Abatalate na content badde balina okukola obuvuyo. Si mu bubi ge mazima. Kaakati nze munugi negamba olina kukola ki? Negamba genda onoonye content owa abantu obayite mu bajja kujja mulungi. Wajja naye ku Bannayuganda basupportinga music waabwe bamwagala. Nate tebaagala obapapya nga bakulagako. Shake table. Shake table, shake table, shake tables. Nyenya meza zo tubasobola. Shake table. Shake table, shake table, shake tables. Muli bakujjukiza. Content gwe mugamba tuyimbe luyimba ku luyimba nga buli lumu hiti. Ani ase yali ogu yali radio. Ani alina hiti ku hiti nga muntu yali ddala. Ali ku muzindaalo. Andi agaye byomu yewandike. Kati muntu kitaba kuvunira wali nti nyenya meza zo. Naye bagamba the table is shaking has expensive drinks. Kale mune winzoloza mu Nigeria. Shakala wo smash bichi. Skereo shake table. Kwepo inakuba